abakazi abasinga balowooza nnyo nti bo abasajja bajja kufa mangu nga tebanafa naye munnanga abakyala abandaba abasajja ennaku zino bawangaala ate ffe tugenda kaakati onoolinda ddi afe olyoka ofune kaakati nze ŋŋamba nti omukyala wandibadde nga weefaako n'obaako kyokola nga mukyalina obulamu ate ebiseera bye ebiseera ebisembayo abakyala abandaba bibeera bizibu nnyo ng'oli munaku kubanga abaana bano betulawadde tubaweeredde batandika famire zaabwe obeera nga tokyalina mulimu gw'okola eyali asuubula nga tokyasuubula obuntu buno bwe wakola obwo mu buvubuka bwo bwe bukutaasaawo kyova olaba abakyala mbakubiriza nze ndi mukyala agamba omukyala alina okubaako n'ekiki sigamba nti tulina kusapootinga abasajja nedda kubanga nze ebintu ebyanga omwami wange byakola byonna mbiteekamu amaanyi kuba mmanyi nti bibeera bya famire naye ate era ne mujjukiza ate naye akimanyi nti ng'omukyalo olina okubaako neki n'akako akantu kuba saagala musaba buli kimu ebaayo ebintu nga saagala kubisaba mwami kati nno ffe tulina n'emirimu gyaffe tukola naye abakyala bangi mu Uganda abali mu byalo nga n'emmere gy'alima mu siro gwonna alina yakulya waka yokka sabbuuni eyagulanga ennusu 1,000 kaakati omuti gwa sabbuuni gwa 7 sukaali yalinga ku 2,000 sukaali kati wa 10,000 15 omusajja yagendanga okukola n'alinnya basi eza UTC tezikyaliwo ajja kulinnya boda ajja kulinnya taxi agenda okubala akasaala ako ajjeko renti asasulire abaana school fees nga ssente ayina ntini kyova olaba nti kiba kirungi omukyala n'awewula ku musajja